Timu ya basambi 2-2 yasitudde okwolekera Masaka mu mupiira gw'omukwano ne tiimu ya Buddu ogulya ku weekend eno ku Lwomukaaga ku kisaawe kya Masaka Recreation Grounds. Okusinziira ku mutendesi Micho siba kutwala mupiira guno nga gwa kusaaga wabula wakugweyambisa nnyo okutunulya abasambi be naddala abo basuubira okukozesa kugwa Comoros ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja e Nambole. The main point is to bring the Uganda cranes that is owned by Ugandans back to the people from where we are coming from, to the regions where we have an intention to see the present state of the locally based players in order to prepare ourselves for the competitive season and most importantly for the do-or-die clash against Comoros on the 3rd September. Michagumiza bannayuganda nga ku mulundi guno we bagenda okukola buli kisoboka okuyitawo mu za Africa. Whatever we have done is a document that we have with winning in Botswana signed. Now against Comoros we want to put the stamp. Ate ye kapteni wa tiimu y'eggwanga the Cranes Asani Wasomawanda ategeezezza nga balina essuubi ddene nnyo ku mulundi guno okusamba empaka za Africa 2017. Mbasaba mu mutima omulungi. This time round mujje mutuwagire naffe tugenda bawa essanyu. Teyo Muwutanyi Timothy Awanyi ajiddwa ku tiimu enegenza okusamba Buddu olw'okufuna obuvune era n'asikizibwa Isaac Nsinde. Ku Kingdom TV amalindiriro ag'ebyemizannyo nze Brian Katende. This is Kingdom TV.